Njagala okubanga mbabuuzaako yonna gye musinziira okubanga mutuwuliriza. Njagala okubuuza ennyo ku bantu ab'embarara. Mugamba mutya baganda bange ne bannyinaze? Mwebala okubanga mutuwuliriza nga musinziira eyo mu West. Amawulire agali buli wamu si malungi nnyo naddala oluvannyuma lw'okubanga Pulezidenti wa Tanzania John Pombe Magufuli bw'atyo yamaze okuba nga tuva ku maaso kitalo nnyo kitalo ddala era twagala okusaasira bannaffe bonna abali mu ggwanga erya Tanzania. Olunaku olwaleero ogenda kuba oyogera naffe ku ebyo byonna ebigenze maaso mu wiiki eno gye tulabika okuba nga tunaatera okumaliriza, naye ate era nga tetunagendeyo njagala okujjukiza gwe wenna omusuubuzi n'omuntu sekinnoomu aleeta ebyamaguzi okuva mu ggwanga erya China nti kampani ekutambuliza ebyamaguzi mu ngeri esingira ddala okuba nga ekwewunyisa ate nga ekweyagaza yeeyitibwa GTC Air and Sea Cargo. GTC Air and Sea Cargo beboka b'olina okwekwata ebyamaguzi ebyo bitambule okuva mu ggwanga erya China paka mu Uganda ku sipiidi eyayiriyiri ate ku miwendo egyesigika emisaamusaamu. Yogera naffe olunaku olwaleero. Nyabo oba ssebo asoose. Hello. Eno nkubye ku Oya Fama. Ye Nyabo. Hello. Ssebo mbadde mbuuza omwami ayitibwa Solido y'abakyala nyinza kumufuna ntya? Omwagaza ki? Gwani era? Nze Nammeere ssebo. Nze wano ku guest house yaffe eyitibwa obulamu bwa kiseera mwesanyuseemu e Masaka mu tawuni. Ye Nyabo, naye nga tuwulika bulungi. Ssebo omwami oyo Solido Matalisi nze waneene eggulo ne munne ne basaba lumu yaffe ne basulamu ekiro kimu kyokka. Naye ssebo ekyo ekiro ekimu kye baasuze mu ruumu buli kintu baakyonoonye. Ebisenge byaffe babyagudde, TV yaffe baagyasizza, ekitanda baakimenye, omufaliso bananga omufaliso tukamudde omufaliso kuva ku makya. Kyokka ekisinza okutuluma era ekitukwasizza ennaku ennamba gye yawandika mu kitabo ky'abagenyi tebeerangako. Ssebo Nyabo kakati abantu abo beeyisizza nno bubi nnyo ddala. Oyinza okulowooza obwedda base n'amazzi nga bwe bayiwa ku kitanda kubanga omufaliso gwonna ruumu yonna oyinza okulowooza enkuba yatonnyemu. Ekyo ng'okyesibyeko nnyo Nyabo. Kale katujja mufuna Solido. Omwami Solido y'abakyala yonna gy'oli mukama wange akunoonya kubanga bw'olwawo ensonga agenda kuzongerayo. Maama. Ensonga agenda zongerayo mu b'obuyinza. Kale Nammeere, kale weebale tuwulidde. Bannange oba enkuba w'oli etonya simanya ab'e Masaka tubalamusizaako Solido obubaka alina okuba nga abuulidde. Nali nkwagala naye kati nakukyawa. Ssebo. Nakwagala nnyo ne weekyanga. Essimu eyiseemu taata. Mukulu. Wanyi ssebo. Matalisi Solido y'abakyala ow'omundeeba. Nkuwulidde naye oli otandise na kuyimba? Mbadde wano nga nejjukanyaamu obuyimba obw'edda. Ye ssebo, naye wakitegedde nti olina emisango e Masaka? Omukyala omuwulidde akubye essimu agamba olina emisango. E Masaka wazizzaayo emisango? Nze sirina misango gye nnakoze ssebo. Naye omukyala omuwulidde nange mbadde ngezaako omunnyonnyola nti ggwe ebintu gundi yabitwala basajja myayo. No mukulu. Ate toyonoona linnya lyange bw'otyo. No. Basajja myayu yantereezezza kati njaka na kisumuluzo kimu bwe kiti. Kaakati emisango ddala kituufu wagikoze Masaka? Nze ndowooza oyo omukazi talina buvunaanyizibwa. Ayogera atya ebintu ebyekyama ku mpewo bw'atyo?
asaana nakugobwa ku mulimu obimanyiiko omalabayo basajja miyaayo olwamaze okuntereeza nenjagala ekyuma nsooke nkyekebejje oba teyampadde kitali kyange nga bw'oyazika omuntu akambe nabo bakola ensonyi awo oyagala osooka okawagale koggwe nagundi awo wennyini awo emasaka kunyenda awo obuzibu yannimbye nti ye Nabukenya tutuuka mu kifo tutuuka waggulu awo ku kagest house awo waggulu bwetyo tuyingira nga musheeshe naye ddala abakazi lwaki mulimba n'otuuka n'okulimba eggwanga bantu mmwe mulimba kakati sebo kati nze nandikoze ntya bwenkuba bwetonnya mu kifo ky'okulembeka atodduka kwebikka oba kwebaka naye era sikutegedde awo naye tebitegerekeka emboozi gy'onyumya tetegerekeka lwaki otubulira ekituufu otegeeza ki tunnyonnyola otulamu ddala musajja gwe olabika olina ebizibu sebo matalisi kale alright ali ku ssimu omulala olunaku olwaleero basebo ne banyabo njagala okuwongera obabuuzaako yonna gye musinzira okuba nga mutuuliriza yogera naffe ku bigenze maaso mu wiiki eno. Hello Shebo weebale kuweereza. Kale taata Nze Myasi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano Entebbe mu Kitoolo. Yes sebo Myasi towonanga musajja gwe weebale kuweereza. naye okolola nnyo simanyi oba banaagamba batya naye mbadde nsaba Solido ampe ku nnamba y'oyo omuwala gwe yabaddeko naye e Masaka. omusheshe sebo omusheshe ye sebo ennamba ogyagaza ki ewaffe eno omusana nga gwaka nange nsaba gye atonyeseeko ku nkuba. naye kisajja omusajja w'Entebbe mu Kitoolo lwaki emize egyo tegitegerekeka. Anyway ali ku ssimu omulala yogera naffe sebo oba nnyabo. Hello Presenter wangi nnyabo. Mama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe ku faamu y'amajanja. Yes mama Joan omulimi agamba atya. Kyokka bannange omusajja Solido yeekoze bintu. Ona omusajja ndowooza ye ne Lwasa baafuuka ba Luganda. Abawala balabye. Butricious Days oweewandegeya yenyawo kyakuba ssimu. Simanyi emimwa gye gyafuna injari. Omukazi nga yali ayasa mwoyo. Oba baamukwata kafyu nga tetumanyi. tujja buuza. Ate singa akimanyi nti nakoowa okuvuma omuntu atanziramu yandikubye essimu. Sebo kibi nnyo ekyokugwa kw'ekizimbe kya Fidodido. Kibi. Ate nawulidde nti ne mukwano gwaffe Veronica Namanda Kiwanuka owa Fan Factory yafunye obuvune. Yabadde mu kizimbe ekyo. Yabadde mu kusaba. So bad. Naye ekizimbe ekyo nga kibaddewo ebbanga ddene kirabika kikooye. Kibadde kikooye nga kyadda. Kyaddi baakizimba ddi nnyabo. Simanyi onoonya kubala myaka gyange. Siba kiri. Kya Jojjuzi. Jojjuzi yeddi. Watu ekizimbe ekyo kuliko ekkanisa. Ekituufu. Nsaba ebizimbe byonna ya Pastor Kiweweesi. Ba injiniya babyekebejje. Abantu buli lwe bayimba akayimba ka Yesu yakwata Sitaani n'amulinnyalinnya n'amunyeenya n'amusamba n'agweri. Bakozesa amaanyi mangi nnyo nekireeta ebisengo okufuna pankita.
Puncture tetera kubeera ku bya mipiira gya mmotoka. Kale architects. Mama Joan lumu ogenda kweruma emimwa. Oluzungu olukutawaanya okufa obuvi. Omumwa naaba nnumye gugo. Ye bwe nguluma ng'omera ekiwalaata. Singa okimanyi nti wantama. Nyawo mbadde ngezaako just kuwabula kubanga ekigambo oyinza okuba obadde otegeeza architecture. Ne bwe kibeera archbishop. Kasita abawuliriza baategedde. Twajjirwa. Genda maaso kitalo nnyo ekya pulezidenti wa Tanzania. Kitalo nnyo nnyabo. Kubonaabona. Mpuliddeko nti kati vice president yakutte mu ntebe. Omukyala. Nze bulijjo simanyi nti mu Tanzania waliyo abeddira engabi. Baani abo? Oyo yennyini Sumaiya Muwonge si yabadde vice president? Omukyala ye Samia Suluhu. Era byonna bye bimu. Erinnya lya Munnayuganda. Simanyi Musaamya. Ate lwaki? Mpulira Samia. Lyerinnya lye. Naye ekyokubanga kati omukazi yafuga Tanzania kyongedde okulaga nti abakazi ffe tuliko. Ate nga tusobolera ddala okufuga ensi. Kino kye kiseera kyaffe mu Lungereza ekiyinza okuyitibwa Ladies Night. Era essaawa yonna nange nja kufugako. Genda kufuga ki? Uganda. Gwe linda gundi ono alwale. Ani? Sebeye wammwe teri drone. Ate abayimbi b'e Tanzania be baleetedde president okuva mu nsi. Batya? Be bamuleetera okulwala. Batya nnyabo? Ono omuwala eyayimbye oluyimba oluli buli wamu kirabika ye yamulwazizza. Luyimba ki? Sukali. Zuchu. Oyo alabika ye yalwazizza omugenzi. Yamusiiga sukaali. Mpulira bibyo. Eyo Tanzania si ye wava Saida Kaloli. Wanchekekya ye nnyabo. Ennyimba ze Saidaka. azitandika na kukanga. Yo. Nga lwaki omuntu tafuna ataataaka? Sebo oba nnyabo ali ku ssimu olunaku olwaleero yogerako naffe. Hello? Attention members. Order. Honorable members, order. Sebo. Honorable, silence. Mukulu. Hello? Taata okubye essimu oyitamu tuwulira honorable members kiki? Taata. Omanyi? Simanyi. Mukwetegekera kufuuka sipiika wa paaliyamenti. Eyawa eya Uganda. Badde wano nga nkolamu practice ogikolera wa? Order. Honorable silence. Ngikolera wano mu taxi yange. Era njagala kugenda kujjayo mpapula. Nsimbewo. Nvuganye sipiika Rebecca Kadaga. Empapula ogenda zijjawa? Ku printer? Iye. Awo ku Nassa Road. Kiki kyo? Genda maaso. Nze Kiwulenge Piriton. Omuvuzi wa taxi wane Nansana ku Yesu amala. Speaker of Parliament to be. Gwatalina Parliament. Sebo nina
ekibuuzo. Yiyi. Muganda wawe naye ebibuuzo by'obuuza bikuyamba ki? Buli kaseera bibuuzo bikuyamba ki? Gw'ofunamu ki mu butabiddamu? Genda mu maaso. Mbuuza. Singa ngwa mu kaabuyonjo Era abantu ne bajja okunzijayo, waliwo etteeka erinvunaana singa ŋŋaanirayo